nasabye MTN sponsorship nejigaana netagiisaamu strictly ngamba balina brandi yabwe engeri gye bagitwalamu bo tebakwatagana na simanya kitya omuntu bw'abanga alina oba any news about him nembabuuza kyasesesa nembabuuza evidence tebampeereza bu blog nga naye koyinanga kampani enamba naye nga yeerabidde nti ze nakolako okukola backtunes check ya $8,000,000 nenfunako $10,000,000 nga 10 nti okusupporting omuyimbi nga MTN ye mandatory minimum gye bandikoze mubadde mumpa sponsorship ya $15,000,000 meka MTN mukwate ku sente zange zakola backtunes mumpe ntegeke concert yange ina weremedde luli concert yange yatuuka nerema nenjireetamu Balamu najja nyambe ne Balamu alina political affiliations. Anange byebyo nno Sapalaso bwate bwafuddeyo n'abanga acomplaininga ku MTN olw'okubanga temuwa sponsorship. Bino nno abyogedde oluvannyuma lwakuba ng'abadde alina byabala oba oluvannyuma lw'okubanga yagenze mu MTN ogezaako okubanga asaba sponsorship babeere nga basupportinga show ye ne bamugamba ekitagenda kusoboka olwabiki ebibadde bijja bigenda maaso mu media. Kino nno kiraga ki kituwa ekifaananyi ekiri jeno kye tusobola okusiigira abayimbi abalala bangi nnyo nti olwaleero osobola okukola effujjo lyonna, olwaleero osobola okukola kyonna ky'owulira nti oyagala okikola eri abantu wamu n'abo ababa bakwetoolodde oba oliawo, naye effujjo eryo osobola okuba ng'olikola ng'olikolera gwe ng'obalanga alikolera mu nzikiza oba ng'olikola kufuna ttutumu at the end of the day libaako kye likufiiriza. For example kati ebitambulanga bolaba mu Alien Skin babadde ajja oba bajja branding ngolooza company kyeyinza okuvaayo nemu okubanga agenda osinga oba oza company kyeyinza okuvaayo okubanga emuwa agi-influencing. For example, Palaso zonna babikola yali akola revenge ku Alien Skin oluvannyuma lwakirayiminga ogamba nti yamulumba ne balwanagana wali ne babba ne milioni za 2 nga bali enewa Kumpere Festival ewa Panda ebuloba. So bwe yaganza okusaba mu MTN sponsorship yamuganye ne mugamba olwabiki ebigenda maaso mu media tegenda kubanga esobola okubanga ekola ki emusupportinga kwe kuvaayo n'obusungu n'okwogera byonna byayogedde nti MTN byonna ebikole naye sente zaabwe ebbye mpitirivu nnyo mukola backtunes. Nze nawe naalibadde nkugambira nti mu butali bumativu bwo walibadde osuwinga MTN ate kino kigenda eri abayimbi bonna nti kola byonna byokola naye nga mu mbeera gy'obikoleramu okimanyi bw'obanga wakuholdinga concert weesobola gwe nga ggwe. So Uncle P bangi bakwogeredde oyinza okubanga oli mutuufu mu bintu byo oba mu bigambo bye byogezako kubanga oyogera lwa nsonga zino company zizo bazi batwalako sente nyingi zinzo okubanga embeera gye zikuŋŋaanyizaamu sente zamwe naddala kukola backtunes size sente ze mwali badde muteekeddwa okufuna kubanga ka video kalaze ng'otematema sente engeri gye zitambulamu okuva ku $8,000,000 mpaka ku watuuka otya omuyimbi okubanga afuna $10,000,000 ku sente zonna okuva ku $8,000,000. So mu mbeera eyo kino kyalibadde kiraga era nekiwa abayimbi essomo lingi nti omuyimbi the way you brand yourself yengeri ne company ezalibadde zikuwa promotion oba ezalibadde zikuwa sponsorship gye zigenda okutwalamu. So kati mulimu corporate companies nga MTN is a corporate company bwe bavaayo nayo mu mbeera eyo gye balaba gye wagezaako kubanga gwe kennyini we brandingamu nga okozesa violence kwegamba mulina abayimbi engeri gye mwebrandizamu naye kino kigenda eri muyimbi byonna nze ngamba mwalirinze ng'okutegeka concert nga temunaba kuba ready nakyo mukyo kiki kyegezaako kubanga ntegeeza nti okubanga gwe kennyini ensawo yo teyirimiridde fit gwe kennyini ng'omanyi nti entandikwa gy'olina tekumala tekyalibadde kirungi ng'obanga owerodinga show ndikuba kati essaawa zino ayinza okubanga atuuse mu makkati gaayo she naatera okubanga etuukawo naye nga awulira emutuddemu era nga bwe yakyogedde nti bingi nnyo ebitannaba kubanga bikola ki nga biggwa kubanga show yonna okubeera ng'eri massive show yonna muyimbi yenna okugjayo ekintu kyawulira kyayagala okugjayo erina okubanga eteekeddwamu ssente erina okubanga buli kimu kye yaluubirira okubanga aperforminga kiri set era nga kiri ready. So Palaso kyesimanyi nti essaawa zino ngeri gyayogeramu aliki
ayirede nakyo n'ensonga lwaki asaba sponsorship show ya Palace eno tenaba kubeera nnyo mawulire nga she zabadde ajjakola tukikiriza tukigaane nti bingi nyo bisobola okuba nga bituukawo ne show nga yo promotion yayo essaawa zinazovu nga bwe twogera ku ssaawa zo tenaba kubeera nnyo mu mawulire n'abantu kubanga bagiteekako nnyo ebirowoozo nti show ya Palace sinaba mpozi nga nze atali ku social media naye nga amazima gali nti sinaba kubanga ndaba show ya Palace okubanga ate ng'enaatera okubanga ekolaki yapeninga so si MTN yoka ne kampani endala zingi nnyo ziriko pulete zigenda okubanga ziba mu olwango olwa neeyisa yammwe osobola okuba brandinga nti oli wa Kibuli osobola okuba brandingira mu mbeera yonna gweraga nti embeera bweti ne bweti gy'oteekeddwa okuba ng'otambuliramu naye at the end of that day ebintu ebyo bisagala ku social media bigenda kukuba brand yo nga gwe ng'omuyimbi kubanga Palace is a very good talented artist omuze kubenzikiririzaamu nti asobola okuyimirira n'abanga akola ki akukuba endongo naye wennyini w'olina okkiriza naye kati essaawa zino obanga mwaliririzengako okutegeka concert nga sike kaseera ke muteekeddwa okuzitegekeramu yes muma muzitegeka kuŋŋanya sene naye ate ne mufundikira nga mugudde mu mabanja ne mufundikira kuba wagambye ne concert ye yaggwa taba kuba bbala mu kukwatirako era embeera yali ekoze eki yali ekalubye so mu mbeera eyo ne MTN oyinza obutaginenya nti bayinza okubala bateeka sponsorship nga guyinza obutaggwa bulungi kyovula nti bakeera ku makya ne bakola ki ne bakiwumuza ekyo ne bagamba nti tukiteeke ku ttaka kati nga tuvudde ku ebyo nga tubizize waddange Palace ye ng'omuntu ku bulungi bwaliko ne music gwafulumya ate teyali badde ngadda mu mbeera ezogezaako okwagala okuwalampirako abayimbi abalala nga bakyogedde kubanga bagambye ennaku zino ojonkera alien skin simanyi kiki kujonkezesa alien skin katonyonyo soko owulirize ka video kano omusiraamu n'akola n'omuzikiti ewaka ogulimu ebifaananyi Katonda yamwetimbidde sigida bw'obanga toli musiraamu ng'olimbira mu ddiini eyo kirike eyo ddiini ndowooza wulira ebigambo by'omukulu so Palace mweyo embeera nze nkiwa nti gwe kennyini teweetaaga kugezaako okusosonkereza muyimbi mulala okufuna tokability okubanga concert yeetuukawo kubanga kati essaawa zino kyolinga kyoli mu kkola nti okimanyi bw'onaawalampira alien skin n'omwogerera kino nakiri kati tewali badde nga ogamba nti ojjonkera embeera eyo nti omusiraamu yes ebifaananyi tebikirizibwa mu musiraamu kubanga babiteeka mu muzikiti nti ate kati Mukama Katonda ye yakweweredde shigida olw'okuba alien skin bamukubye ejjinja ku mutwe Palace mu kyo ky'obala kino kirabibwa n'omwana ayonka obala abavubuka bano batandika okukuwalampa mu kukuwalampa show yatandika okufunako tokability gwe kannyini otandika okufuna abantu abo bagamba ekyo twakikoowa katugire ankopi ebyo nze mmanyi ze zimu ku results z'ebintu by'osuubira mu kikyogezaako okubanga okola ki ng'okola kuba tukirize tugaane wakola ataaka n'ogera ne weesasuza alien skin buli muntu kyeyawagira but essaawa zino tebwetaaga kubanga oyogera ku alien skin kubanga ye ndowooza teyazzamulira ate n'embeera yonayo n'eriwo talaga nti akujjonkera talaga nti ki naye kati gwe wasoma media essaawa zino okibala ogamba nti singa naakigira kino ekivubuka kino ki alien skin kirina abawagizi ku internet bagenda gezaako okunnumba batandika okunvuma mpromotingire mu show yange mu kaseera ako konna ke banaakola ki ke banaaba bakozesezza okunvuma naye abavubuka b'ennaku zino babuufu togenda kumala gasetinga incident zo gambe nti buli olowooze nti buli omu agenda kugenda ng'akola ki ng'azibuukira mu kyo nze ngamba alien Palace sub Palace ngamba you past that ngamba the music you have you as an artist nze ngamba weemalanga gwe nga teweegatiddwako kubanga weetaaga okusosonkereza omuntu yenna kubanga olina music which stands on its own alien skin gwaliko omusinga okuyimba emirundi 10 ku kinnaakyo ekyo kirabwa n'ayonka it's true it's evident omusinga okuyimba omusinga ennyimba ennungi so toteekeddwa muwalampa kumunoonyaako masannyalaze okitegeera kubanga ekinaava mu ekyo mu byokwevuma banalabanga obajjonkedde nnyo ekiddako bagenda kukwata ekkubo bajje ku shoyo
bagezeeko okugikyankalanya ekintu ekitagenda kubanga kinanyumira abawagizi bo ng'ebyatuuka ku Forest Park e Buloba kuba ajja kukwata amagye ge agambe tufiirizza tutya omusajja ono ebbanga lyatujjonkedde yayonoona ebintu byaffe yakola kino na kino naffe katumulumbe ku shoye ng'obudde bukyali tuteekewo embeera tukyankalane sho bagigaana okubaayo ekyo Palaso nkubuulira bw'oba ogenda mu maaso n'okuba ng'ojjonkera ekisajja manya nti result ezinaava mu ekyo naawe kennyini oyinza obutazaagala ne shoyo kubanga esobola okusazibwamu ekintu ky'oba ogenda okuba ng'ofiiririzddwa ssente nnyingi z'otaddemu ne zeweewoze okuba ng'ogenda kudda mu mabanja ga kusasula instead of omusajja yalibadde akolaki yalibadde afunamu nze ngamba you pass that you don't need to kuwalampa muntu yenna ogezaako promotinga shoyo waliguza ba tiktokers waliguza abantu bonna ku media houses ezenjawulo n'oteekamu amaja no promotinga shoyo okitegeera kubanga kyekyo kintu kye weetaaga Uncle P mubadde bayimbi wano ani atalaba Uncle Palaso nga yeetisse omwaka gwa 2022 naye kati essaawa zino Uncle P tova ku video okola bu live kyekivubuka nakikuba oluyi ate akyerala twesingana ku Forest Park ne bikyankalanya ne bibba millions nga 21 byajja wano ku studio jasi nakikuba oluyi lumu byayonoona ebintu byange bya bukadde na bukadde ku studio you understand omuvubuka gwaliko gwojjonkera yes byaliko nalabye oba yagenze na Kenya if I'm not mistaken so nze nkiwa nti naye walibadde odda ku drawing board n'omanya nti kyegezezzaako okuddamu okukola okubanga tuddamu tuwuliriza Uncle P gwe twawuliriza mu 2022 yalagawo oyo Uncle P gwe tunulye saa zino walibadde saa zino Uncle Palaso teweetaaga na zi company nga teweegayirira todda mu kamera kutandika kujjonkera makampani nga MTN because you are blind. Ezo company singa Uncle Palaso zezikunoonya obunoonya mulimu abayimbi mu ggwanga Uganda nga company zirina kuba noonya bunoonya ba supportinga nga so si mwegenda nga mubawujjira obunyama okuba obanga mubafukamirira ku mavivi kyovola ababayisaamu amaaso n'agamba bwe tujja kuwa sponsorship lwasonga mmwe mubanoonya naye abayimbi bonna be tumanya abanene abasinga mu nsi yonna bw'agamba nti astaginze concert company zokka zivaayo on board ne zigamba we are going to sponsor wabula si bate genda nga bo bagenda bafukamirira amakampani yes osobola ogenda ng'obayisaamu eggaali naye nga si mu mbeera ya kubeegayirira ng'olinga atalina kiddako Uncle P olina ekiddako kubanga oli muyimbi w'amaanyi ate oli muyimbi munene naye olw'embeera gye mwayagala okutambuliramu eya mafianism kati embeera yegenda okulietingawo situation eyo tina amakampani agali badde gabawa sponsorship amakampani gatandise obbekyangirako amakampani gabeesamba kwegamba tewali kiddako mu mbeera eyo nze ngamba twalyeterezeza ng'abayimbi industry ya Uganda yes tujja gigamba ekyakula ye kati n'okuddako ebbali ebyo byonna byonna nga mbizizza ebbali sente ze babawa nga kuba gwe vice president wa UNMF Uganda Musician Federation zo zibayamba ki last time nalaba 28 billion was it ng'ovudde ku ziri billion obe 15 ze basookoera ddala okubawa ekikulu a question in a bracket is sente ezo zibayamba ki kati nga gwe vice president kwe bali badde basinzira ne bagamba Uncle P tukute million ya 13 tubinvestinze mu concert yo sente ezo zizze nga wakamala concert nga temuli magoba kubanga bazibawa musako kulakulanya bayimbi. That's my hope. Kati awe mbabulize UNMF ebagasaaki collecting abo kunoonya copyright obagezaako kuyamba bayimbi namwe kwekulakulanya ng'abayimbi. Kati UNMF nawe kali nti kabondo k'abayimbi beba mu buli muyimbi yali badde ne concert abali badde nga basitukiramu mu mbeera y'okuyamba abayimbi. Nze I believe and I think nti ekintu ekyali badde kisinga okubanga kikolebwa zano okubanga ate abayimbi mwe mugenda ate mutandika okufukamirira companies ezenjawulo okubanga zibawa sponsorship through your concerts ze muba mutegese. I'll give you the example of King Isaiah yategeka ekivulo last year. Was it this year? Last year? 2024? I think guno omwaka nga gutandika.
but you all saw what happened. Lwasonga King Saha, yes, aina political party ja affiliating nayo, aina ebintu byengaye naye ate King Saha owuliranga naye bwe kituuka ku music kuyimba enonga jina kyovula abantu abasinga bavayo ne bamusupporting regardless of where he belongs. Nga nowa NRM asobola okugamba akasajja kanyimbira bulungi kangene mpulize nyimba zaako wabula si bya bufuzi byekoogera. So I believe Uncle P osobola okukola ekisinga ku ekyo. Palaso oli muyimbi wa amaanyi nga tolinyidde ku Alien Skin ye lwaki sikoma wano akumata kumira mpeera mbagala nnyo mukutu gwa Kaifa Shujide broadcast. Subscribe, like and comment. Mbagala nnyo. I sign out for now. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.